mu kaweefube okutumbula omuzannyo gw'omupiira mu Buganda ssaako ne mu ggwanga lyonna, Obwakabaka bwa Buganda bwatandikawo empaka z'omupiira ez'amasaza, zino nga zeetabwamu amasaza gonna 16 agakola Obwakabaka era nga zizannyibwa buli mwaka. Empaka z'omwaka guno zaakuggyibwako akawuwo nga lumu omwezi ogujja, era Obwakabaka bulonze essaza ly'e Ssingo okukyaza omupiira okugenda okuziggulawo. Mugende mutabaale. Amen. Ssingo juu. Minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu agamba nti ttiimu y'essaza ly'e Ssingo yegenda okuggulawo empaka zino ng'ettunkana ey'e Ssese, era omupiira guno gwakuzannyibwa ku kisaawe ky'essaza Mityana. Mu nteekateeka 2019 Ssaabasajja Kabaka yasiima mu lunaku olwo ajja kulabikako mu ssaza ery'e Ssingo. Tusuubidde nti ttiimu zombi zeeteeseteese bulungi. Omulundi guno tunywezezza nnyo amateeka bannaffe abakomonsi ba Firimbi nga njagala tulabire ddala nga tukendeeza okugaba obubonero mu boardroom. Oweekitiibwa Ssekabembe ayongeddeko nti empaka z'omwaka guno zaakutegekebwa ku mutindo gwa nsi yonna okuyambako okuggyayo omulamwa gwazo okulina okugatta abantu bonna mu Buganda. Twagala okulaba nti ekikopo kino kitambuzibwa ku musingi ogw'obukugu ddala nga tuwa bannaffe abawagira ebikopo bino essuubi n'okukuza omupiira mu Bwakabaka. Tusimbidde ddala munnamutayiika w'Obwakabaka era ne munnamutayiika w'okuddukanya omupiira gwe twakola ow'emyaka 4. Nkakasa nga sirina kubuusabuusa nti 2018 we twakoma tetugenda kudda mabega, tugenda kutandikira okwo tulinye nga tugenda mu maaso. Ssentebe w'akakiiko akategesi ak'empaka zino Sulaiman Ssejjenga akakasizza nga bwe bataddewo amateeka amakakali sizoni eno agagenda okugobererwa okulaba ng'empaka zino zizannyibwa ku mutindo. Essaza erina balina abawagizi oba abazannyi abanaakola effujjo erya buli ngeri ku kisaawe bagenda essaza eryo ejja kuba nga liwa fayini ya bukadde 5 era ssente zino balina oziwa ng'omupiira guddako tebanaba kugusaaba. Owulidde wali minisita ng'agamba era njagala kikkaatiriza nti omwaka guno ojja kuwulira essaza erigobeddwa mu mpaka olw'embeera nti terisobola kujjayo kitiibwa kya Bwakabaka. Guno gwe gugenda okubeera omulundi ogw'e15 ng'empaka zino zizannyibwa, era essaza lya Ssingo lye lyawangula empaka z'omwaka oguwedde nga lyakuba erya Buddu mu kakodyo k'okusumulagana peneti ku ggoolo 12-11. Beka Lwesabula, DBS Terefayina, Gambuuze.